CMP! Njakusaba DJ agenda kuba akayimba akakabaddeko naye bw'aba akakuba bw'oba okamanyi kayimbe nga bw'ozina bw'oba tokamanyi mumuunya naye ng'omumuunya nnyo DJ kuba. Put his God on his shoulders, slowly walked away. Nti omusajja yakwata ekkooti ye n'agiteeka ku kibegabega nga bimusobedde n'atandika okutambula. Naye emabega we n'awulirayo amaloboozi agakaaba nga bw'agenda agawulira. Amaloboozi ago nga gagamba, we did not start the war, but we fighting now. We did not start this fire, but we are burning now. DJ. Kati agenda maaso mukolas naimba n'agamba it is a Mickey Mouse freedom here. Mickey Mouse freedom here. It is a Mickey Mouse independence here. Mickey Mouse independence. DJ. Oluyimba lwayimbibwa Lucky Dube ku album gye bayita House of Exile mu mwaka gw'92 yali ayimba agamba mugamba nti muyina eddembe freedom mwerimba. It is a Mickey Mouse freedom muyina byoya byanswa. Mugamba nti muyina independence mwafuna obwetwaze mwerimba. It is a Mickey Mouse independence. Yagenda maaso n'agamba walking like a millionaires, hoping their country is free. My kid don't know your country is being remote controlled. Nti mutambula nga ba millionaires. Muvimba listen wala. Mutambula nga ba millionaires. Muvimba. Muloza mwe eggwanga lyammwe mulina emirembe timwefuga maama mwerimba eggwanga lyammwe liri ku remote. Mwami Museveni kyayagala kyekikola. Ki? CMP! Njagala okubategeeza essaawa etuuse tugenda kutambuza campaign, tugenda kutambuza message muntu ku muntu, mulyango ku mulyango, lujja ku lujja, nju ku nju, bannayuganda bajja kuzunguka. CMP! Njagala okwebaza protocol wano Sebo Secretary General tetukuwaana buwanyi oli General myaka 25 mu struggle mu ba Secretary General ebiina byonna ebiri wano teri enkanono buyonfuzi. Sebo Chairman Watete na King James bakulabye. Chairman Watete na nkwebaza oli musajja oyagala eggwanga lyo. I will forever be grateful, my brother. Yatuleetera ekibiina kye n'akireeta tukirukozesa mu lutalo ne tumugamba tugenda kikyusa erinnya kyekyali the economic part of Uganda nga kyogera ku byanfuna. Tumugamba byenfuna bireke wano byandobonkana. Tugenda kikyusa erinnya kibeere the common man's party, ekibiina ky'omuntu wa bulijjo. Watete na empologomesa tumusoke bujje. Come over. Muleke nammwe. Obwedda nze neeyimbira
Nizo kulembo ate nembogola muveyo imile wali ekyomwe kijja muyimire awo ezempolo ku masabu nga mwetegekamu akapeera awo zirinya kweyongedeko endala. Those are twins abo n'abalongo mutuule mutebo ngenda bayita wano. Muzayi wa Tenteno tumugamba ekibiina tugenda kukyusa the Common Man's Party yakkiriza. Ne tumugamba tugenda kukyusa akabonero tukatuume tuteekeko akabonero nga kalusanya yakkiriza. Ne tumugamba tugenda kukyusa slogan yakkiriza. Teyatusaba wadde siringi ekikumu. Muzayi wa Tenteno, we shall never let you down. Thank you very much. Njagala ntwala omukisa guno in the same vein Nyanjula abakulu abali wano. Aliranye Secretary General Kukono is another decorated one-star general. Mulwani Tamino, a deputy president of Western Uganda. Omusajja mulwanye nnyo. My brother, I'm so grateful. Thank you, my brother, for all you have done. Jagala ngagobere hierarchy of vice president, Vice President. Wano Deputy Secretary General Muchala Watentena, Deputy Secretary General. Onayamyuka General Wigiro Moses. Kibiina kya ggwanga lyonna. Tuyina Chairman wa Electoral Commission, Professor Namala. Buli omu wali awanikirawo. Professor Namala is a political juggernaut. A juggernaut kimotoka kinene kitambula ng'omusindo guwulira. He's a political juggernaut. Thank you, my brother. Ono yali musomesa wange ku senior 6 ne senior 5. Yes, he also was public communication and propaganda. Thank you, my brother. Ndagala in the same vein, nalenda hierarchy. Mbanjulire tuina team the president of the RPP. General Mutasa Kafero, yali commander wa Youth Brigade, Red Top Brigade. Nawe president wa RPP. Ekibiina General Moses kyebatutte ne bakimujjako ne bateeko candidate waabwe. Kubanga yababuuza akabonero k'empologoma kaffe lwaki mukakozesa. Bwe yabatwala mu kooti bamugoba bukobi. Ekibiina kye ne bakitwala. Ali wano alumbye okulwana naffe ne bakandidates beona aba RPP bonna tugenda kulaba nga tuba Sebo Secretary General nga baveti nga bateeke mu Common Man's Party. Thank you very much. Njagala nyanjule abakulu abava mu operations bakulu General Semindi Asadullah muyimirire wali ababiri tugenda kubawula wano tubalage who is in charge of what. Semindi Asadullah Mutazindwa Nkonga aliwa Sultan Deputy Baina Nomuya. It is a team Badru aliwa tuina operations organizing department ya feri mwebitongole ebisatu ne kumande mujabitegeera. Semindi Asadullah abeka wepe mumanyi. Semindi kamanda kuva ddamu 2010 nga kamanda si wakusaka. Mutazindwa sweet cake mumumanyi. Mutazindwa namuwage. Njagala ogenda maaso nyanjule chairman wa Bunyoro region. Please step forward. Ono advocate Mulambo High Court, Council Mulamba. Council Wandera, thank you my brother. Yalese mikono gya Bunyoro jonna 100%. Fetuli gwanga lyonna border to border. Muleke kutuzanyirako. Just take it. Njagala kwanjula secretary wa Toro. Council ibara lyawe ndiye no empako. Arari bagambiri ibara lyawe. Amabaraganga nibanyeta Mugenyi Kisoro Joseph Mpabayanga Arali Toro Region CMP. Ono naye advocate munamateeka. Council Nathan aliwa jangu. Omanyi saagala muzanyire ku kibiina kino. Neera Electoral Commission tunulira n'enseka. Tuyina baloya bwe tukuba olukiiko bajjuza kisaawe ky'enna kivubo. Abakyala mwenna omusajja yansuulira omwana bakola ki banzibako ebintu bya family. Ono erigo advisor w'ekibiina jangu akuwolereze ku bwereere free of charge. Tugenda kubabulira office ye watuula. His our legal advisor Council Nathan, deputized by our
MP Machinde Sabagabo Nsamba ali wa Council Nsamba nyawo balabe abantu bajja kubeetaaga services zamu Council Nsamba alazeewa waliwo omuntu ayisimbye Machinde Sabagabo sebo tujaba buli chambers zigenda okubeera ziri mukugulwawo ajja kuba buli omusanga ba members of CMP mwetaaga okufuna services kubwerere Council jangu Council Sumaiya advocate wa High Court of Uganda Mayor Machinde omuntu anyoma CM pingolo za kintu kya kusaaga jirumbo jajiwulira obo bita bya kusaaga Council jangu Council wabulira manya Timothy Lule Luberenga Chadondo East abe Chadondo East bampadde erinnya eryokubeera transformer kubanga nze ngenda okutransforminga Chadondo East ono naye munnabateeka is an advocate of the High Court of Uganda baloya tulina kizibu kya mwongo wano kyekitusumbuwa tunoonya bwe tumukwatakwata mu butatabuka nnyo Dr. Jangu Dr. Muganza, he is a doctor of computer science. He holds a PhD. Abadde akolera Europe, MP waffe aze kwesimba Butembe. Njagala okubanjulira chairman wa Kayunga webendo bendeeryo Greater Mukono, chairman wa Greater Mukono ngate treasurer wa Kayunga district. Muzee yimirira ko Sheikh Haji Twaha bakulabe. CMP njagala okwanjula w'abakyala Madam Nambuya Esther Chebe Nambuya Esther Chebe yali ne mbyolusaniya lwe babagambye wano Secretary General lwategeka neero olusaniya lwoweeruli wano lwoweeruli muwawule lwoweeruli olusaniya embuto muziwawule njagala okwanjula Treasurer General jagwana agatafa njagala okwanjula Treasurer General Lukwago Musa amata agatafa ensimbi zaffe zonna yazitereka I'm so grateful my brother mulimo gwakoze gwamaanyi nnyo I'm so grateful nga bwe tugenda maaso njagala okwanjula chairman wa Kawempe ate vice chairman wa Kampala ono naye ranking officer agenda akula madaala bamwita mukulu zigwa n'emiti my brother I'm so grateful thank you very much my brother njagala okutwala omukisa guno okwanjula Mathias Mulumba MP2B Machinde West olusaniya lunene naye lulina okugwayo ate kano this is just a drop in an ocean because the neke affair bifaana mu bibiri hoping that njagala okwanjula Road Councillor Machinde Sabagabo ye mukulu kagulire ayina emyuka gyatwala Machinde Sabagabo emikolo gye tulina egyamangu wetumala manifesto launch tugenda kugula office e Kamuli tugulonkinge campaign e Machinde ono ali mu Machinde si Machinde Sabagabo tugenda kulonkinga campaign e Machinde mwena tugenda bayita Mayor Sumaiya ne bakansalaayo bonna tubalonkinge kubanga campaign gye tugenda okukola abantu bajja kutokota ebyenda okay abagenyi bonna bajja tubandiriza ono kansala Sekaja Sulaimani abemakere tumumanyi nze kansala Sekaja Mbote kama mumanyi kuyegeteta sabo bazanya nengo Munyagwaye President waffe oye CMP united we stand we are going to stand together to unite our country for God and my country njagala kuyita kansala Nava ajja kubemu omubala gw'abadde sorry kansala Nava ajja kukomawo nkuyise lwa mubala gwokka then nkwogereko
oli asanga ne mwayise kwensasira bagana amaje bajja kutuwulira njagala Monica aliwa Farida aliwa Sumini aliwa baloya abatagenda ku law school muje tewali bewoza nawe babalegajja bakanso abatagenda ku law school bakanso bakoze omulimu munene omulimu gwabadde basula wano mu office ku verifyinga mikono kulaba nti omutuufu gwe bayisaawo mbebaza my sisters, I'm so grateful. Thank you very much. Basema ne banyabo protocol y'obuzaabizi njagala okwetegeeza ffe nga CMP